ku BTM TV mugamba muti BTM basajja bange batera oluusi okumpita tubeeko bye tugaayagaaya munnyo so ekirungi mwebale kunkyaza ne olunaku lwaleero mwami Kasuku omwaka gubadde mwangu yatulabanga bamu bafudde bafunye ebisago kugamba gubadde kwokubonaabona nnyo balutangazeemu ku kamyufu ka Nuupu teyalina kamyufu balonda abantu baabwe teyalina kamyufu balonda abantu they hand picked ogenda no applyinga ne batunulya credentials zo ne bakuwoba ne baggaana so kati wadde oyagala ku ki kati abantu nga Kalifaganaga they were jokers ekintu bajjamu kijje because baali bakyamuse show business kwegamba okusigala nga abantu Khalifa was never prepared for the vote Khalifa yalina million 3 zino ekitini ekisookerwako million yaga ezinoonya akalulu mu Lubaga South ezisookerwa entini ennyo nti kana akagalo million yaga naye ng'omuntu olina okumalayo zino nomayiza nga nekino kireeteddeko when the worst comes to the west so kati oyo Khalifa nadda wali Patrico mukadi bagimuwoli omusajja yamusinga amaanyi ku ground ku ground omusajja oli yamusinga amaanyi yali w'amaanyi mukko okumusinga ate nga Nuupu kyetunuulidde yagala numbers mu parliament okitegeera numbers mu parliament ezaagala so then Chameleon ye teyali consistent struggle yagijoininga late naye nga abaze nti kanfune kadi Nuupu bagamba waliwo abaali bamuteeka mu ssente bagamba Salim Saleh yali amuteeka mu ssente azze kubega azze kukola ki kati vis-a-vis politics waabwe oli gwe bayina Chameleon nze nsinga amaanyi Bobi Wine yasinga amaanyi kati bo batununya Chameleon nti yajja nga tayagala weevu eno emuleke okitegeera kati bagenda okuweeyingamu kwe kumumma kadi Patrico ngambe nkugambye oli omusajja yali amusinga amaanyi nakati ku ground nze mpagira Patrico era mwagaliza ayitemu naye omusajja oli gwe waawa kadi in terms of popularity is strong kitegeera bino because ffe twagala today to researchinga tulina betumanyi be bamma kadi nga basinga be bawa kadi be bamma kadi nga basinga bano amaanyi kati ayitumanyi ne be bawa kadi nga basinga be bamma amaanyi okitegede kyengamba yes so that guy is stronger than him but doesn't mean automatically oli ajjo wangula akalulu kwa mulimu wa NRM mulimu Patrico nantalandoza nga babiri so vis-a-vis amaanyi ono ganayongeramu n'ebisigadde naye nga ku ground ku Nuupu kadi oli yali asinga Patrick amaanyi Latif Kisebagala Latif ayina kadi y'abasiraamu kati Latif jjukira yali azze ku balodi meya nga kuliko Elias at that time by the way abantu bangi tebamanyi FDC yali eyogereza Elias ajje kuba president Elias n'atya era Elias okujoininga waliwo embeera nti ojja kuba president okitegedde kati Elias n'atya era buli omu yali amanyi nti Elias ajja kuba president Latif ajje ku bwaki kati lengera ate Elias lwe yeekyusa n'atya n'alemera ku bwaki kwa Lord Mayor kati jjukira omusajja oli already naye yali ategedde nti nyinza obutasobola kuwangula ani kati noozanga baddukira Kibuli bino byonna mbiwulira mu ŋŋambo mbu nga baddayo Kibuli nga baga nti Elias sigaza ekifo kyo Latif ddayo mu constituency naye already process yali emaze otambula
Ssegirinya ayagala ekifo Kidandala akyagala Latifu akomyewo ng'ate bamuwa kaadi eri n'agiginowalinga kati nga tebasobola ate kwekuba ndobo kufiirwa muntu nga Ssegirinya wa Kidandala abadde babayamba mobilization biki olw'okuba gundi akoze eki Latifu akomyewo so ne kiggweeraawo naye nga awaliwo factor y'obusiraamu nnene kuba kati Elias ne Latifu bonna b'ekibuli so mu kuwulira bye tuwulira mu ŋŋambo ne bayitibwa Omulangira n'ayogera nabo ne balikinga consensus eyo Ssegirinya tekimuleka mu position nnungi naye anoonya akalulu Ssegirinya anoonya akalulu nze mwagaliza buwanguzi Ssegirinya musajja wange ddala naye nga benze njogera nti elections are defined by different things akalulu okabba tebakabba lunaku lwe balonda no akalulu tebakabba elections is a process okuviira ddala declaring intention ye ey'okwesimbawo n'ogenda nominations bakutumye emikono omanyi nti akalulu oli asobola okukabbira ku bikono ne bagamba nti no you're not eligible tewalaba omukazi wa DP yeraze kuba road mayor naye nga atoli registered mu Kampala eyo knockout emu osobola oleeta emikono ne baga nti gino emikono already waliwo eyagisubmeetings ng'ate enkyalo ebanominatinga ng'olina okuddayo ekitegeera kye ŋŋamba basobola okugaana ogiverifyinga awo wonna akalulu kaba kasebo awo wonna kubeera kubba kalulu oba kakwatamu kati ne mutuuka mu nsi ezimu ezo ezikuze babasevingira eno omuntu ne bamusiba ng'ate alina okubeerawo physical okumunominatinga ennaku ne ziggalawo ne bagamba nti closed noyita mwana opposite kati n'ogenda ku step eddako campaigns tojja campaigninga wano ojja campaigninga awo tojja kwogera n'ono ojja kwogera naye ne bakutira ennaku 2 out of 50 days n'otatuuka mu bifo bimu awo wonna akalulu kakola ki kafa ne mutuuka ku election day tolina ba agent oba ba agent bo ne babawamba oba ne babagula ensi ezimu zibikola babawambye babaguze aba actually tebabawamba ba agent bamuwa sente ne bamugamba nti gamba nti twakuwambye n'ava abadde nakasongola ne bamugjayo n'asula Kampala wiiki namba ne bagamba twamusanze nkuwabuwa example twamusanze ku CPS gy'abadde nga CPS yegamba twamukwata Aidan disorder naye kati tumusonyi kati n'obeera kalulu nga tolina akamonitaringa Uganda yonna oba oli Kenya yonna bwe batyo okitegeera kye ŋŋamba ne batuuka ne bagamba nti atalina national ID tolonda nga togiina ate obeera ogenda londa naye nga wali babeera babagamba nti awo kasitobeera nendaga muntu ojja londa so wali ku election dde abantu okukwata mu bululu kiba kitini nnyo olina okuba ne resources so kati nga bengambye nti there are so many issues as determining akalulu there is the tribal factor kati nga wano mu Kampala Buganda factor ekola nnyo oba muno mu Buganda lwakuba mu kalulu kano tezze nnyo kati waliwo kye bayita religion waliwo ebifo ebimu nga byabasiraamu nga Kawempe waliwo ebifo ebimu nga byabakatuliki abatalina nnyo bifo bya protestant n'abalokole okitegeera kye ŋŋamba awasigadde so bena abalala waliwo gye bayita gender card ng'abantu abasingamu bakazi nga issues zolina ovugirako zirina okuba zikwata ku bakazi n'abaana bw'otazoogerako ng'owedde so kati wano Kawempe awo Latifu ne Ssegirinya kaadi y'obusiraamu egenda kuzannya kinene nnyo Ssegirinya talina nnyo roots Kibuli abaddeyo naye roots ze teziri nnyo Kibuli so I don't know naye nga Ssegirinya mwagaliza buwanguzi kati ku mbeera y'abannamawulire okuwuttulwa nga abawuttula ente ebyokuttale mamikasiku ensonga eyo gyogerako ki kuba ne tutulugunyizibwa kibi nnyo tukyogeddeko nnyo
naye abamawulire okay abamawulire balina ensonga zaabwe ze baraisinga abamu bw'oba onyumya nabo eyo waliwo abazze mu mulimu guno ng'asobola okufuna kamera asobola yayiga ebya editing okitegeera najja n'akola naye nga ebipapula tabiina kati oluusi tubasanga nomwawayi mujje tufune common voice biki omwana n'akuza ku bbali n'akunnyonnyola ebizibu bye ne weesanga ng'olina kukakkana ogobe kyogoba naye ekyabamawulire bakuba nobatulugunya I detest it era nkireekanyeeko ebbanga ddene ne tugamba nti no it has to stop tulina okukola emirimu gyaffe batukkirize tukole emirimu gigguke okitegeera so of course there are shortcomings you can't rule out naye ebintu kati ebimu nga bino tugamba gavumenti muteekewo trainings omuntu wava ku university 10 years ago okitegedde living in a competitive world ogenza okusamba akaji ova ku university osome emyaka ena mascom oze otandise oli ku desk osasula $3 mu myaka 5 weweesanga ng'okutte kakadde mu mawulire naye kati ekinyawo kiriwo ofunye social capital connection wano connection wali oluusi ebintu abantu babyerabira oluusi situation yepushinza abamawulire abamukola bye batandikoze eki kati tugamba gavumenti esoketerewo favorable working conditions bwemala erina okuzaayo abaana bano ku training ebajjukize for example UCC media council ezeeyo abaana muki media houses ziddeyo zisponsoringa abaana diploma myaka egi omwana asome omwana amanye nti kyenafuna mu media house yange yampa ekipapula kati then nze kaneyongereyo nkole degree oba njikoze mu mawulire oba njikoze mu biki ebirala bwe batyo so issues ezikyatubonyawonya nga abamawulire nene shoninga bali mu byayo wujja eri mu byayo it's just a mental jungle out here naye amidst all those challenges tugamba police tokuba wa mawulire gwe alaba TV tokuba wa mawulire owa military tokuba wa mawulire muleka akola omulimu gwe ebibiina ebitutwala tubasaba mwongeremu amaanyi so that obuzibu bwe bujja Kasuku reportinze ekikyamu Kasuku reportinze bubi wujja media council musobola okujja tuogere Kasuku tumuchekinge ntiwaye Kasuku koze boti ne boti tukyusizaamu tutya okitegedde nze nagamba abantu nti UCC senga mu kifo ky'okubaninga tubaninze tugenda kuggalawo singa be bakukwata ino okufunayo institute nga be bakukwata oddayo n'okola ka course ka weekends ka myezi egi ebiri okujjukiza what where when how okubikujjukiza kati kwegamba omuntu ogenda okuddamu mukwata nga tawe olina ensonga wakyo okitegeera ne kati ojja anyway biwanvu nnyo but issues are being worked on and yeah Ashraf yafudde Ashraf Kasirye Ashraf naye mulumirirwako he's doing his job embeera gyali musinnungi nina ebintu byenandyagadde okwogera because it is two way naye nze kati kansooke musaasire mwagaliza okusuuka kati I think twetagayo dialogue one fenga abamawulire tulina okwekolamu omulimu ne tumiitinga ne tukola conference ne twejjukiza what does our job ask of us then betumala we have to engage the government or the security organs nazo tuzinnyonnyole nti this is this to reaching a common ground nawulira bubi omwana oyo bambi nga bamukubye olwashirafu oyo nalekoko naye ndowooza ku red paper eyo nga muvubuka mukaka mutalina buzibu akola mulimu gwe so he was caught in between bagiyita batya ono ng'alwana gwe ng'oli mumakkati ate gwe n'obonaabona so kati buzibu bwe yafunye naye kamusabire Ashraf kankusabire odde engulu tuddamu tukakalabye but the thing is we need dialogue with everybody kebere government kebere naawe alaba TV ewaka
kuba waliyo incidences omuntu agenza okukavaringa eggulire entinda omwami n'omukyala balwana ate asikaali n'akuba ki ow'amawulire oba omusajja ate akuba omukazi n'akuba ow'amawulire so byonna tulina okubyogerako not just security circles oba biki byokka government naffe ng'abantu tujjukize abantu roolu y'ow'amawulire eri ki gwe bw'olaba ow'amawulire olina muyisa otya story za nopu zirina okukolebwa ebyo biveeko ssebo zirina okukolebwa kuba nabo bali mu kalulu yes okitegeera kye ŋŋamba tulina obbakavaringa oba abantu baagala oba tebaagala nga bwe tukavaringa Katumba Museveni tumukunde ani nono owa Nuupu Bobi Wine yali entitled to equal and fair coverage. Bounce yafudde bounce bambi obuzibu obuliwo nti ebintu bingi bye tubeera twagala okwogera naye omuntu bw'aba afudde katola ku Ashraf tukyalina hope nti bw'ava mu ddwaliro tukyasobola okwogera naye wano ne wali naye kati omuntu bw'aba afudde it is a whole different story. I don't know whatever reason oba ine kyamu kye yakola oba simanyi but nobody deserves to die. Nobody deserves to die. Ku myaka egyo gino emyaka gye tuliko gino emyaka gye tuliko mirala nnyo omuntu ofiiramu so kitalo nnyo era tusaba abantu tukakkanyemu ku busungu from all angles tukakkanyemu because obulamu bwe buba bugenze tebuliko spare parts nti ate yajja mu party 2 oba naakola kino kibi nnyo omwana oyo yafudde by the way kibi nnyo so banafu abali ku BTM TV mwebale nnyo kubeera nga mufuna omukisa mumpita nenzija ne mbaako ettafaali lye mbagattako naye omulundi oguddako mujja tandika okunsasula muno mbeera mumpise nga nzize wano abantu mweyongerere ddala okulaba BTM